kubanga tebalina bitabo bya kukusuuza bajja kwagala kukusuuza Yesu. Era bwe balaba omuntu awonyezebbwa ng'ayimiridde nabo tebalina kyakuddamu. Katonda akola ekyamagero ekitaliiko kyakuddamu. Ndayira amazima ga Katonda mu ggulu eryo erinnya terirayirwonayirwa. Ekyamagero kya Kanani kyaleka amagombe tegategeera. Ettaka lino ekazi 8 n'ekitundu lyaleka sitaani tali mukategeera. Era buli lwagugumuka bw'ati ayungula ttiimu ye babeeko kye batwogerako, babeeko kye batukola. Ennyumba eno ereme okuzimbibwa. Emizimu gyatandika dda naye weetuli. Kati twolekedde kusima musingi buli kyowulira wandibadde tokiwabudde, kubanga bw'oneetaba n'ababi empeera y'ababi gy'ojja okufuna. Twolekedde kuzimba, tujja kuzimba. Tetugenda kuzimba ku lwa bigambo by'abantu, tugenda kuzimba ku lwa kigambo kya Katonda. Tugenda kuzimba Pentagon ku lw'ekigambo kya Katonda. Sitaani naye tamanyi ekazi 8 n'ekitundu zaamuyita zitya mu ngalo. Tamanyi ettaka lino lyafuuka litya ery'ekyaki, talina kyatakoze. Ne byakola tebikyusa mannya mu kyapa. Ebyapa bisigala bisoma House of Prime Ministers International. Akabonero kano tekeegaanika. House of prayer is undeniable. Weri batugolokokera kencha neggulu. Nabadde mu prayer room yesterday nembuuza ekibuuzo ekyobusiru nga nkibuuza Katonda. Nemugamba ne Mukama, mu Uganda mulimu ekkanisa endala ate nga mweziri nnyingi nnyo. Nabadde naakakibuuza naye nkimenyawo nze kennyini kuba nategedde kya busiru. Abantu bonna mu Uganda tebasabira wano. Uganda erimu ekkanisa empitirivu ez'amazima. Nakibuuzizza nga mbuuza lwakuba nti buli kaseera script ebaawo erwanagana n'ekkanisa eno. Buli kaseera script ebaawo erwanagana n'ekkanisa eno. Buli kaseera script ebaawo erwanagana n'ekkanisa eno. Era essaala gye tusabye nagisabye dda. Ne ŋŋamba Mukama nti golola ku mukono gwo. Wakikola e Brazil we baatambula nga beewalula awo bakola eby'okuvuula ekkubo walyasa n'olyabya. Abantu abaludde nga baasama kirabika ffe tubasibyewo, kubanga Daniel ono bwe bakola etteeka n'agwa ku maviivi. Essaala gye yasabanga tuwali agimanyi. Naye eno gye tusomye Zabuli 35 ne Zabuli 19 Dawudi yazisabanga mu lwatu, era nga bwe yazisaba zaatuukirira. Tewali ssaala gye tusabye etagenda kutuukirira, kubanga ndayira Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tibanakye batwogerako nga tukimanyi, n'abatwogerako n'abalina mu midiya obwo tetuna kye twabakola. Bwe wabaayo omuntu omu agamba nnyina kye namukola, ekyo kyaba ateeka ku mpewo. Novemba ono nga tannaggwako ebibamba bigenda kubagwako, mugenda biraba. Mugenda kubiraba, mugenda kubiwulira. Abawangalidde mu kanisa eno olunaku lumwe era batwezingako be bato ne bavoola Katonda ne bavuma Katonda. Amaziga ge twakaba mu saviisi eyo ge gatuviirako oggula ettaka eritaliiko kizibu na kimu. Ettaka lino twalifuna kuva mu kusoomoozebwa okw'amaanyi okwakabya ekkanisa n'abali mu lubuto ndowooza ne bakaaba, kuba abawere bonna baakaaba. Naye kati ng'ensi yonna erinda tusima omusingi, omuntu n'agolokoka n'afumba ekintu agenda kufa bubi amazima ga Katonda.